All right, the weekend mode is activated right now and we are so happy it's coming to a weekend. It's just a couple of maybe hours before the weekend starts, and I know most of you are recharged up and you know, ready for the weekend. My name is Stella Nante. Mwebale nnyo to join us NTV and Spark TV. Nako ralero tuina omugenyi omulungi nnyo yali atukulira wano, yaliko wano era yali akola program gye bayitanga Koona. Yes. Tewe njogera bogezi Koona abasinga kati already erinnya mwayitaddeyo dda sigenda mwanjula kati wabula ngenda mwanjula mu segment eddako yekubye suuti anyiridde bulala awuja bulungi kati yeyo Friday gye twogerako right now. Yeyo Friday, that's how Friday rolls here in the studio. Okay, tugenda kuba ne Miles Ramiti Apoli mpaka saa 5 ez'okumakya katuyingira olugendo lwe. Bangi mwamulabanga nga presenting wano ng'akola wano nga mumu yakola ebintu ebyenjawulo nga yesimbyewo eyo Hoima naye ne mugamba oba Hoima oba Miles avaawa akola biki. Bangi bwe twatadde ekifaananyi kye ne bagamba Miles yavaawa. Yes, leero katumutegere bulungi nnyo. My name is Stella Nante. Program mwase mutya. All right, Friday ndowooza kati etandise olunaku lutandise saawa 3 yes ez'okumakya kuyiseko ndowooza eddakiika 4 zokka. Right now nga Friday bwe tukola tubaleetera abantu bano first of all abamanyikiddwa abalina bye bakoze mu society abakyusiza obulamu bw'abantu abataddeko ettafaali ku development, and talking about one of them, and his name is Miles Ramiti. He's a journalist by training. He's a proud dad. He's a married man. Era nga yaliko wano akolera emitongole ebyenjawulo. Yes, twategeddeko nti yawandiikirako ku lupapula lwa Bukedde. Yes, era nakolako ku New Vision awo. And then naffe wano ate najja wano netumuwuliramu yasimbawo kugamba yeteekawo ettafaali ddene nnyo ku programu ya Koona. Twalinga tunoonya okuteekawo a Luganda touch, a local touch. Miles najja n'akitabulamu natekamu ka spice wana akanyanya akatungulu n'abitabula wat ekiva ne kivaayo bulungi nnyo. Mwalabanga Koona era nga Koona yatambula emusi yonna. Of course twalinga tulaga Koona actually ebiseera byatuka nga tututate Koona outside of Uganda ne tugenda ke Europe, that is Sweden, Denmark, Holland. Miles ngakikoba. But today, let us get to know who Miles is. Banange memulanga asabudde suuti ye wano ng'anyumya sasa akaviiri ke kali kakat. Twebuuza Miles ono yavaawa. Okay, Miles Ramiti Apoli. Miles naye omukyala takukoze bubi, akoze bulungi. Kituufu. Ka skin care routine keeko. Onandita amalala. Weewale kunyumira program. Oh, thank you so much. Thank you so much. You look amazing. Thank you so much. Okay, okay, kale. Ndowooza Miles abantu bakwesunze ne bagala bamanye olugendo lwe bakutegeere bulungi nnyo. And sometimes we tubeera ffe mu media abantu basiiga ekifaananyi bo kye baagala. And it's until we tuvaayo ne tubagamba nti nze ndi bwenti ne bwenti and I do my things in a certain way because of ABCD. Yeah. So ne batutegeera ne tutuula in who we are, and they accept it, whether they accept it or not. Absolutely, but we've told them our story, isn't it? Absolutely. Kale, maskwaniza ku program. Thank you. Neyanzege mukyala Stella Nante. Yes. Mbadde nange embeera eyo nenkulingira nenkulaba, and I'm one of the people that believed in you. Thank you. From the word go, yeah. So mbadde nengamba okay, I'm glad first of all kuba nti nzize mu number 1 TV forever and ever. Yes. Okuba nti era nebaza Mukama Katonda atuweze olunaku lwa Friday ne tugamba ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna abaganda ffe olunaku lwa Friday bagenda okusaala mugende musinze Mukama. Nammwe abasinza mu mbeera yonna endala nammwe mugende mubeere nga mutendeeza Mungu buli omu ddiini ye nanti gy'asaba. Era nensaba ne Katonda nti kyeno agitutambulize bulungi olwaleero biri nga bitambula n'ebbanga lyonna okuba nti ate ebintu bitambula malira disana. Kituufu. Weebale nnyo kwekyo. Actually omulabi waffe omulungi ali ku NTV ne Spark TV kamujjukize. When I was in film,
Miles is one of those people yalinganzamu amaanyi kubanga wabeeranga nnyo ne bosi wange Mwami John Segawa and you are now Tisa. Yes, forever the legend. Forever. I know. Yeah, forever the legend. Yes. Yeah. So and you used to talk to me and tell me, you know what, Stella, you're destined for greatness. Yeah. You're going places. You keep doing what you're doing. Yongeramu amaanyi, yongeramu wano, tolamu wano. So I appreciate that. For me, to be honest with you, manyi abantu bamubeera mu ku acting, abantu babeera mu, you know, tugambe art okutwalize wamu. Omuntu n'abeera nga alabikira oba ku TV oba alabikira mu theatre oba abeera ku stage oba ayimbye eyo, usually baba carried away. Yeah. Olowooza kyokola olwaleero gw'osoosa okikola naye nga si gw'asoosa okikola. Onfuna bulungi. Naye for you and I think some other waliwo n'abaana abalala mwasigala kye kimu down to earth, muwuliriza si kyangu okuba nti oli mu limelight, okuba nti osigala nti okyali ku mulamwa, naye abantu abasinga problem omuntu bw'akeera n'afunayo oba tugambe akayimba oba n'afunayo nti ali ku TV akyuka obulamu bwe bwonna, n'akyuka nga takyawuliriza aba producers oba abantu abamuteeka mu kintu ekyo, n'akyuka nga takyayagala kuwuliriza n'abantu bamugaidinga, oluusi nekivaamu obuzibu. Naye some of you guys generation yammwe eyo you know mubadde ku mulamwa ate ne musiki, no wonder you are here. No, thank you. That's amazing. No wonder nti oze ne trail eyo nebira nti just keep it up, tochamuka. So yeah, but you're so a great person as well. Thank you so much, and you're a great personality as well. And we're happy to have you in studio today. Yes, Ramiti. Tutandikire ndozo buzo batutandikire waliwo Ramiti walinga okuba amasimu. Yes. Nenga letunagenda waawo. Kifutulyo kyo twina kibebi ku screen. Okirabe kibebi? Choka Irene, kati bino bijeo. Yes. There you go now. That's the mighty man. That's the mighty man. And of course, olengera. Naye omuntu anabo wakabyo mulabirawo. Onfuna bulungi. Oyo Miles Ramiti apuli. Omulengera. Omuntu ngajja kuba wa mutawano abeliise eryo. Ng'omuntu ayonke ebbere naye ng'alaba bigenda there you go. Kakati awo n'olengera. Kunga wali serious. Twavadda nga tuli ba mutawaana nga tubakawunda suuti ezo. Ogitegedde. Omuntu bw'alaba olwali ebiri walowooza bizze kati byavadda. Omuntu anabeera ensonga omulabira. I think this was Nairobi. Oh wow. Twali tugenze mu kudduka bamuzeeyi baffe nga batuzzeewo awo naye ng'olengerera ne tusigala nga tuli ku muzuuli sana. Olaba akana katona ye sebo kali serious nga manyi wa chairman ku myaka egyo ndowooza nga gwa akulira banno omanyi obeera baby naye nga bakola nti ono najja kuba a bit different ajja omulabirawo nti atambula naye era n'omuntu ebiseera ebyo n'ebifaananyi ebyo bantu batono nnyo ajja kuleeta ekifaananyi ekyo ng'akirina muva mumwe abazze olwaleero ebintu byammwe mulina naye kati ebiseera ebyo ng'omuntu okubeera n'ekifaananyi ekyo era n'obagamba olwabi babijeyo si buli omu nti abirina flash bagikuba eringa lightning pacha okitegedde ne munemwe mulirake today but that's beautiful okubanga okyalina akafaananyi ako bamami ne dadi bakyaliyo thanks to my mother Hajat Zambiruma wangalira Ntebe waliira ateekwa kuba tulaba assalamu alaikum muzeeyi wange yatugendako muzeeyi wange yatugenda ate nali ndi munaye ndi ku NTV wano era tiimu wa Irene abo ba Emateeko abantu bangi bamitendera twatambula nabo ba Idris Matu batutwalako okugalamiza muzeeyi wange Hoima naye yatugendako Mungu yamutwala fene sigala naye nga wetu ninga mukadde omukyala ye wali Hajati Zambiruma era wangalira Ntebe awo. Biki bijjukira ku taata muzeeyi? Muzeeyi, my dad was a politician, Ninga a dormant politician. He was a UPC man, then probably eventually, most of the people abali mu UPC eventually when those bagenda mu UPM, yamwe Museveni. Naye nga ate anko wange yali amuddako, anko Kaboyo, ate yali strong, yali ebyobufuzi yali bigenda mu nnyo ne bajje makererawo na competing ku guild presence yawo nekivola eventually twagenda mu exile ng'ebintu bitabuseemu tugende eyo. That's where actually the name Miles comes from. Nti twatambula tuli bato ne tugenda ne batiza erinnya ne balituteekako nti Miles olwokuba twatambula nga tukyali bato ne tugenda naye. So my dad was a very I'm actually the opposite of my dad.
nti ye yali musajja musirise yali tayogera nnyo nga bwe gambe nti nga ebintu ebimu is a sportsman naye tajja kulaga nti ali nnyo mu kapiira alabira eno ayagala ebyobufuzi naye tajja kubeera nnyo like in the forefront okitegeera ayagala life ye nga teri mu entertainment nga bwolaba eyaffe era ndowooza n'ebyo entertainment yali tabimanyiddeeko ddala nti omuganda nti ono muyimbi oba Afrigo ate music nga tabimanyi yawuliza BBC ne ku TV kuno ngalabako mawulire totally different which is why sometimes tuyinza okulowooza nti oba gwe kyoli oba n'omwana wajja kibeera ate ne byawukana ate nze nenzija mbeera opposite nze nga ndi wa disco ndi wa ndongo buli wa serious bwe tulabye mu kawunda suuti versus this person we are saying omuntu kwe tumanyidde ku TV. I am a very serious person Stella sorry Nante ndi muntu bwe mba nina kye ndiko making sure I fulfill it. I'm a very arrogant man. Very serious and sometimes people say you're complicated just omuntu abata kutegedde abantu baffe baagala nnyo omuntu ali yes bwenzija nimo okukiriziganya nawe by principle we are not enemies it's just I'm telling you for me this is my direction nti bwemba sijja kutwalako motoka yange nti saagala kutwalako tikitegeeza nti sikwagadde basi nimba nze njagala nnyo privacy yange bwe tuba tulina gye tugenda nga sokuteeka ku ka Uber genda ka Uber tojja kulinnya motoka yange kati gwe onontegeera ate bulala musajja oyo aliwa no but that is me. So that's the problem we have. Sometimes people need to understand who we are. Yeah. You understand what I'm saying? It doesn't make you like nti oba no naye oba ne principles ono ganze bwenkeera kumacha. I like looking smart. Njagala okubeera nti bwe nyambala perfume eyamala yalagirwa yeeyo onfuna bulungi nnyo bwe nfuluma njagala nfulume nti oyo akoze and that is me. So naye kakati abantu baffe baagala tubeere bibaagala tubeere. I can't be what you want me to be. I have a life. Onfuna bulungi nnyo abalina ekintu ekito. Nanti togenda kundiisa bijanjaalo na kawo nga nze njagala kulya fish. Ojagenda onjefu. Exactly. Okay. Bwe manti njagala kuvuga Mercedes Benz. That's what I want. Of course there are other cars. Ninzi choice yange yecho. Kati problem je tufuna naddala mu society ya fenti. Gwoyagala mbeere kyoyagala mbeere. I cannot be that. Ekifaananyi kibakulabiramu kutwalire. Olina agamba kakati oyo. No but you see and you see my fellow Ugandans. Bwokera ku machanga gwe kyoyagala okubeera kyekyo. Be it. Bona standing ku kyoyagala okubeera. Banji bayinza okuta standing nawe but it's okay. You stay true to yourself. Yes. Bwe tuba tugenda e Masaka ne tutuuka ku bayita bate bali nyama wali ku gundi ku Lwera Erukaya nze sijja kulya nyama naye nyinza okubona abantu gabakyagadde okirya onfuna bulungi enkoko eyibeera ku waliwo ne Jinja Road eyo bayita bate fanagana ne Lukaya nkoko yes nera eri yaliganya we bali tune enkoko awo but if I have people who are interested for them they can eat nenze basaga I got to no sikyakadde that is me so nolwekyo nze muntu ali principled ennyo ku kintu kyemba njagadde it may take me some time to get it but I make sure nti nja kola kino nja kituukira absolutely no matter what I make sure kino nja kukitwala nja kulwana nakyo ngene naye sikola ku society pressure yo gye yagala mbeere. Okosiza akagambo ka arrogant. I'm an arrogant man. Yeah, very arrogant. Yes. Arrogance eyo ejiramuko ne mpise zitaliyo banonje. But I think what you are trying to mean is principled. Goyimira ku exactly. Kucho kyoyagala nekyotegeeza. Yes. Bwe nkugamba bwe mbeera nti tuyina you see abantu baffe balina ekizibu mu Kyastera. I don't know whether you've been to maybe n'ogenda ku ATM machine. Oba ogenze oyagala ku kola withdrawals oba kale ku mobile money oyagala kujjako sente oba kuteekako. Naye oba oyimiridde maaso omuntu n'aveeri emabega. Akulaba oli mu queue. Naye nze njaga mpeereza kino njagala kola bwekiti okitega kigamba so bwe n'omugamba excuse me there's a line or there's a queue please can you follow ne tutugenge ndi ku bwangu kakati oba kigamba
naye nawe ng'osobola okuyita n'oyisa abantu n'ogamba ki so kati ebintu bikutwala omuntu okutakutegeera nalowooza omuntu ono ali bwati ne bwati but that's who you are empisa ziviira ddala mu muntu okuba nti akwata ebintu byasuubira birina okubeera so sigwe absolutely okay awo nno Miles tugenda kutegeera ate wali mpola congratulations wafunye twakulabye mu byambalo ebirungi ennyo kwatagana ku kyekyo wabisomedde ku Victoria University and tubuulire how was experience and what were you going to do kati kankubuulire era abantu ne mukyala wange alabika takimanyi teri kitawaanya kusoma kukola masters eyo you see okusoma kuno kulungi nnyo ng'oli mu time yaako naye okusoma ng'oyiriba onoonya ssente olina obuvunaanyizibwa okeera ku makya abaana batwala ku ssomero nga naawe olina okusoma kyekintu ekikyasinza obugumu okeera ate level ya masters ate yo weetawaanyize nnyo kukola research eyo time ya research bino byonna byokola naye waliwo otuuka wali problem awo olina okunoonya ssente olina okukola ebyolina okukola ebirala naawe wenyini obulamu bwo olina byobadde okola kati dedicating obulamu ono gakino olina okukikola kabadde ali kaseera kazibu nnyo exactly it was one of those hardest moments nga naye olina okukikola kiveewo n'omanya nti nkikoze so twaddayo thanks to Mr. The VC Mwami Muganga Lawrence wa Victoria University he encouraged me so much n'abantu abalala nga wakitugira no sasa okakitwala nga bwomanyi nga I have my nina degree yange mawulire so seetaaga kuba ate nnyongerako ebira kyokka ne nkyusamu this time nengamba kange nensome ku by'obusuubuzi kuba kati ensi yakyuka kkiriza obagaana buli muntu ayagala gattemu ku emu kati ate bino nga ndaba because Stella nze munnamawulire goyinza okuyita full general commander mbuuza otya nti nze nkoze amawulire okuba ku level ey'okugasaka ey'okugawandiika abantu bamayinza okutulabira ku TV olwaleero naye si we twatandikira wano kituufu nti natandika amawulire nga ndi mawulire ge bayita oba news hard news nga ku reporting about death oba genze ku oba ku police eyo n'osaka amawulire ago n'otakoma gasaka n'ogawandiika that was New Vision and Bukedde kati ekintwala mu Bukedde nti byali biseera bya Big Brother we yali ow'amaanyi oyo kati nga tuwandika stories za Big Brother so nga ate nga audience eya Bukedde yali twagala ogikyusa kubanga naye following so nga tulina ogenda ate nga tumusimanyi kuwandika bulungi Luganda naye ng'owandiika by'owandiise ne bakuyambako bikyusa so ne ntandikira mu mawulire ag'okuwandiika ne tuva mu kuwandiika ne tujja ne mu bya radio ebyo ate byonna bye tukola nga tuli it's a success onfuna bulungi nze sikola kintu nga sigenda kuba wakabye nga tisigenda kuba ku top kataka tukuzeeyo wali emabega kubanga kimanyi omulabi waffe alabye ekifaananyi wali oyambadde gawuni bulungi nnyo nga kuliko n'abaana awo abayitirivu abalungi ennyo noozaawo omukyala yo yeah that's my lovely wife olonda n'omala oyo manager kyobanja nsi oyo ye manager now these are my two boys sitera nnyo kwagala mu balabe saagala nnyo naye munaye byenzi they're beautiful children n'omukyala tumulabye era baaliyo ku graduation oli the elder one n'aba interview bamanyi abo bo kuba bajja nnyo wano ye Nahid Lwamiti then the next amudira ye Kaboyo Lwamiti kale there you go webale bikwasaganya there's family obaddewo family kati imagine sacrifice and all that okuyiriba okubeera awo eyo oveeyo ogenda otetenkanya ebyaffe bya studio bimanyi bye tubeeramu ate obigendemu ebyo naye omanya nti time ya kino yekino kankikole kiveewo kituufu okay obadde okyatubuulira wali ndoza tuddeyoko ku abantu abamu tebategeera like the journey
Oh, okay. Mbadde nkugamba nti mbadde tukyali amawulire ago nti twagakakasa nti nawandiika amawulire nga tukola ojjukire wabirangawo. I don't know whether you remember that oba wabirabako ebya Miss Beauty Pageant universities. Miss Moobs, Miss Makerere, Miss KU, Miss Nkumba. So nali kafulu nnyo mu kukola feature stories ezo ne tugenda ntu profiling ne tukola olunga tujja mu little bit of entertainment nga tukola ne gossip have you heard. So ne tuvaayo eyo of course bukedde olupapula and ne kati eventually radio favor pioneers aba radio eyo gye twakola ate ne kikwewunyisa n'omukulu kati wa NTV Susan Ensibirwa mukyala Susan oyo twali naye nnyo ngokola naye yeah of course yeah we were twakolanga naye munaye kirala kinjala nga sina kukyerabira nti all my life employment nga nkyali mu employment abantu abadde bakama bange badde bakyala all throughout kino engeri gye kikushepinzeemu when you say very so Susan twali naye ng'ali mu marketing ku Vision Group nga ne bwe tukola ebintu byonna okutandika nga radio eyo of course waliwo n'ey'oluzungu then eventually bukedde TV nga tuli naye she was very smart ideas awuliza bla 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 n'abalala of course mukyala Barbara Kaija era no ate kati eventually okuvaayo nenzija wano Agikonde remember Agikonde so mbadde mu line bakyala betubadde in fact ne mukama wange omulaba ng'ojjeko Agi mukyala mutayine mu production Senyonjo. Yeah, Mchala Senyonjo. Yes, thank you very much. Mchala Senyonjo. So katulaba nti tubadde n'abakyala mbadde n'abakyala throughout. Ekyo kyakushepenga kitya in a way you see it's very important. You see what people don't understand is that working with women as your supervisors, your bosses, they listen. I'm a very big-headed person. I'm a very big-headed stubborn person. But there's a way you work with a woman and she will understand you. Ajja kwa ndoza oba bakuba abaira muzadde okyege kyengamba nti ajja kutunulira ng'omwana akugyeko ekyo kuba nti oli mukozi we akuwulirize agambe kino tokikola in a very calm way tajja kulaga authority kakati nga bw'omanyi abantu abamu ajja kugamba kino tugende bwe tuti. That's the beauty of working with female bosses. Kiyamba nomanya nti kati wano ntambudde bwe nti wano ntambudde bwe nti unlike sagala kuzoleya and all that but for me kinshapinze in a way ate ne kintuusa n'olwawe nti mbadde nnyo naba n'olwaleero omuntu gwe nkola naye era ali mu line gyo supervision yange era mukyala. Weewaawo munnange nno omulabi waffe ku NTV ne Spark TV oyogedde wali ku first kyali ku lugendo lw'amawulire era twagala bategeere nti yegwe omu ku abo abalinga bakuba amasimu ku program ya Straka. Yes era nga obabuulira ebiri eyo gy'oli reporting live wano. Yes ate nno walina emyaka emeka ng'okuba essimu eyo ekyemyaka si you see nga bwe nkugambye ndi musajja mutetenkanya nnyo ate wanimbuza amawulire gano y'ogwa ayingira otera ogatandika otya where did you get like the interest to be kubanga bwe twabeereramu nga who would be a journalist ani akyagala okibeera naye my dad yali musajja abasoma ennyo amawulire ago like buying newspapers so kati nga nze muntu amawulire bw'agagula n'asoma ebibye nga ngakwata katsoke tuwumulemu katono nnyo Miles akyatubulira engeri gye yajoiningamu ebyamawulire asoose n'atandika n'atugamba taata we yayigaranga nnyo okusoma olupapula lw'amawulire so katutandikire awo tulabe ye interest yagijjawa ng'omwana omuto. Yes tovaawo kyalina Miles Ramiti. Esa 3 ez'okumakya okyali ku mwaso mutya mu kino kyaffe ekyokubiri tuyine Miles Ramiti yakafuna nno masters mu by'obusuubuzi era agambye ensi egenda ekyuka munange ne demands eza bulijjo nazo zikyuka so yayingiddemu eyo field n'afunayo masters and everything so leero tumukyazizza atubulira story ye atubulira his perspective about life atubulira ebintu ebyenjawulo ye endowooza yeye nga ye bw'alaba ku bulamu obugenda maaso. Okay Miles wetuwumulidde wali
obadde okyatumbulira taata yayagalanga nnyo okusoma olupapula lw'amawulire. Very, yes. very much, yeah. So it also encouraged me at one point, you know, reading articles of Andrew Mwenda, waliwo guy Timothy Bukumune, bawandi walunega yawandikanga features bamuyita I think Juko something. Naye it inspired me a lot, and ne wenalinga masomero eyo nga you know oli mu literature club, nembera mu interact club, you know we used to debate a lot, and nekindeetera okuba nti ne interest yange okuba nti njagala muli ngeraza kudda mu kibuzo kyewanguza ekyamasimu and all that wakyokuba esimu gyekyatandiikira nekinjagaza nnyo ekintu kyamawulire nga mpulira njagala nange at one point mpandike gulire nga kuliko bairani ya by miles wa miti nga nkyagala nga sisuubira nabyagamba nti anjakira ku makya oba nti osasuddwa nnyo okoze eki naye nga mpulira njagala kuba writer omulungi okusinza ku yenalabanga ate ne musomero twawandikanga bla bla bla. So nali muhostera awo wansi awo makerera awo one time kati nkujira the whole, you know, a little bit of simu thing and all that muka hostel cafe. So hostel eyo twalinga ne speaker, deputy speaker Thomas Saiwa nga tuli naye mu geto ya fao. Okay. So twali fena kakati nga ntambula just out of the blue twali awo ninga manyi njagala genda Capital Radio. I want to be a reporter. Just like that? Yes. Okay. Nintambula ni bagayi bange ni bagayi ngenze ku Capital. Ningenda ku cement yawo nga ne sente sine zintusayo ni ewamu nafuna natambuzaawo ebigere awo. Lwaki wali ojuwulizanga nnyo? Yeah. Okay. Ya Capital Radio chi natwajulya nnyo. Yeah. Ate jukira being nti muli bavubuka waliwo sanyu walioneka naye nga nze for me you know you're drawn to Capital. Of course yalina abantu abo, you know, ba Alex ba yali manyi gali manyi ba Christine, the likes of Zizinga, Olanya. Nga it's fun really. You know, kaninga kangendeyo ku bantu bano. So nintambula ningeno nituka ku reception. Waliwo omukyala nga how can we help you? Because I'm here, I want a job. Tewagenda na mpapula, tewagenda na chi. Wesula wesuzi. Oli smart bulungi. What kind of job do you want? Because you know, I want to be on radio. Kazi naye tali mu bibamye omukyalo oyo nangamba katulinde linda ko omukulu ajje. Nga sina like appointment. Sina na kumanyiwo. Va ku byolwa nti ojagende wantu nti manyiwo. Ni wetegeka twali mpapula bweziti. Kituufu. Nentuuka waawo. Ne bambi yali mukyala mulungi. Teya, you know, she didn't look me down. Nanga mumanyi linda ko. Nanga ogenda kulaba boss. Kane boss wangenda mugamba ki. Ni nkasuka ne nyingira. Mbani yangaluwo omwami azimu wanvu ayogera oluzungu. Ne ngenda mu office ye. Nkulu wa mitabiru tibingana. I don't know whether you've heard about Bill. So Bill nengenda mu office ye. Kati ebiseera ebyo Capital nga baguze Beat FM. Nga naye begaseekaawo. So we najja nangamba, so what can you do, you man? I told him, man, I can be on radio. I can talk about entertainment, I can talk about what's happening in the city. Really? Yeah. Okay. Kati Bill yali busy nangamba komawo after like a few days. Okay. Tulaye wetusobola okukola ki? Osobola okubeera naffe. Nejjukira sirina na kinjogerako nti na qualification. Wabula nze feeling asobola okukola ki? Nsobola okubeera ku radio. Presentinga. Kakati nenzirayo gwe tomanyi happiness. Omuntu okungabuga nti komawo. Bakwadde suubi. Naddayo nga ndi musanyufu nga bakyali bangaawo binemba mu hostel ne bagamba mani ukimanyi nti bali ku Capital I met of course okulaba Alex abo ndawula bambi the late bagaya ba Ronnie DJ Ronnie bagaya bali bakabinyo. Kakati bwe komawo ngenaku ezo nsaba ziyitewo but in between nga wona mundu balagamba nti olwali omande komawo ku Lwokuna nowabeerawo omuliro gwakwata ku polisi ewandegeya. Okay. And you know being twali Australia fya yawo ntifa nendaba nempulira ebyomuliro naye nga tewali muntu yali yazze wa mawulire naye nga nina essimu eya Bill wa Capital. Okay. Kati nemukwira nemugamba mukama wange waliwo omuliro gukuttewa naga okay naga kankuwe namba ya your newsroom nampe namba ya I think Patricia Okowed ukyaba mitanga Patricia. Okay. Patricia nemukwira let me call you back nangamba chechi baddewo
ne munyonyola nti omuliro gukutte waliwo ebikutte omuliro wano bakyala saluni zibadde affected biki kakati kumbe mubuulira little did I know nti bali mukundi kodinga onfuna bulungi nga gomanyi okuba ku bisimu bagamba nze nga manyi mbuga njogera nga bwonanyumiza omuntu but the story gye nali njogera ng'agirecordinga nanga can you give me a bit of English of that because no problem nenjogera nembivaako nentambula nekubo nenzire ku hostel kati kumbe jjukiro ngenda nnyo kapita ate nga njiwuliriza kati ngenda okuwulira bagamba breaking news nti omuliro gukutererere naye waliwo abaddeyo katuwulira ebikola ki ngenda okuwulira eddoboozi ate n'abaana bamu mu halls eyo ate waliwo babagambidde ambaddeyo abaana kati nayogera n'erinnya lyange nti Miles Wamiti. My goodness ndeka tomanyi kye naliko natambula nempulira nga ensi yonna endaba omanyi okutambula ng'olowooza bakutegedde kumbe owulidde eddoboozi lyo nga ntambula so kwegamba nkulaga bwije kiva so I think never picking an interest mba ndi awo tebalina na lwakuna ne bangamba sooka ogye ndowooza nga balabye omusajja ono tuyinza omugyamu ekirungi bwe natuuka biru nagamba kati waki twagala tukole kakati waliwo guy I'm forgetting his name he used like to they used to call him nayogera about entertainment ekyabaddewo ng'alinga akola gossip a little bit but classified gossip wetyo kati I'm forgetting the guy's name naye akyaliwo naye ng'ali off and on kati biru nagamba wuliriza byakola ogezeeko binoonyereza tujja kukubiranga essimu okoleki obitubuulire onfuna bulungi naye nga tasiki nene jjukira siinamu na ssente nanga tufaayo kufuna ka facility tugenda kuwa ne airtime fe tujja kukubira otukubira ekiki zino problem siwo utatandikirawo tewadde mabega nga bankubira essimu kati olwo ebya WBS ebyo kati ebya WBS struck ali ku Beat FM ng'akola ku makya ne Katongole omutongole kane tufuuka banga nzija ujjukira biki nabeera nga omanyi nga nange nefasafasa nemwefasaawo kyali wange ate nga alina show y'amaanyi ku TV ne tutandikiraawo nti nabeeranga ku Capital ne Beat awo era nga nkola bye bimu kati Straka n'agamba naye lwaki yaleeta idea naye lwaki tetwogera ebintu bya gossip ku TV nga tukubira simu bye twatukola ku radio gonze okay kati ate biseera ebyo nga njoyininze agenda ku New Vision ntanze okubeera kati nga ntegeera ebigenda maaso ogenda n'okabalinga bayimbi okola shows ez'enjawulo bakoze biki ebyo kati nga nina a whole lot of information kati ngono bwankubira abantu bagenda okusoma mawulire ku Friday ne Saturday kati nze nga mbirina onfuna bulungi kati bagenda obbira byenkya mu mawulire nga nze nakoze eki nabyogeddeko dda so that's how we started nekitandika era fe njaga okutegeeza mukyana nti fe twatandike olwalira abantu byakola nti gossip we started way back era twakolako n'olugambo olwo nga oli confrontational n'omuntu yakoze bw'ati jjukira Good Life yali yakajja ebiseera ebyo balungi bakola balina obunyimba naye nga tebemanya nti basita naye nga balungi bagenda olusi mu club n'atuula ene hawu n'akwata ekicupa kya bia ekinene n'ateekamu straw okitegeera kati gwe nojja nga naye si kirungi kati abantu bapikinga interest nga tujja ne twogera ne ku fashion muli basita ne mwambala temunyuma mukola bwe muti kati abantu ne bapikinga ekintu ne bakyagala nze nno nga simanyi fashion police abantu kati ogenda okulira abantu bano naye nga jjukira ndi ku ssimu abantu bakumanyi naye nga abantu balinda segment y'olugambo nga tebyanne bakwebaka baagala kulira ki ekyabadde kigenda mu maaso naye nga tumanyi jjukira tuli mawulire ate tugasomye n'ekyokwogera tukimanyi nga tuli very confident okwogera ebikola ki ebigenda mu maaso so bwetu bwe twatandika n'olwaliro nti bwe tulaba abantu bavaayo ne bakola lwaliro bakola lugambo so naye nga twabitandika way back kati mwabitandika way back of course by then radio and TV and these days we have YouTube, we have bloggers, we have vloggers. Nonsense. Ogambe nonsense. Yes, you see olaba bikyuse bitya no I'm going to be honest with you buli muntu olwaliro ayagala kuba blogger buli alina akasimu ka iPhone buno obutonotono buno akwata ka video musimanya afilminga amawulire bagonoonye ate no nawe ina YouTube channel I do which I started way back ndina wano naye nga nakitandika okuba nti waliwo ebintu bitasobola kuteeka ku TV naye nga sobola okola ki
ogenda ku YouTube muntu nabiraba nga biwango bamboza and all that. That's why I actually we started with some guy here niyo ndiamwaki twabitandika nenga sibi bitatadde ku TV bitekayo onfana bulungi. So nebo otunulira olwaleero mukyala nanti ne direction y'abantu bolaba nti simanya ba blogger omuntu agenze ewantu atandise okulimba omuntu ajja kujja ku following ayogere rubbish onfuna bulungi nnyo olwokuba ayagala kufuna comment or whatever likes and all that tebali professional onfuna bulungi nnyo toyina kujja ku muntu kumulaga bubiibwe. There are great things people have done. I'm telling you this. Abayimbi baffe abalungi gye bali abakoze ebintu ebirungi naye abaana bano abakola abali ku online abagezako batunuulira bogus kubagala kwandika Rachi Clout yakola amawulire. Why is it like that? Is it the audience? Because not audience by the way. Because bye mubawa nze sikiriza ne audience bweraba omuntu ayogera amagezi nga babijjako bagala bali abate bajja biraba mpola mpola onchega bulungi nnyo eggwanga bwe lifate ffenna tukize life olwaleero bw'olaba omuntu for example oba muyimbi nga kati nga yoze kame okati Bebe Cool oyo tumwogera kutajja kunyiika Bebe Cool ayina ebirungi byakoze mu ggwanga good stuff onfuna bulungi nnyo ayamba abaana n'emitima n'ebirala bye bakola naye omuntu akuteka kakasimu ke ajja kutunuulira kibi maybe Bebe Cool yabadde ewantu maybe oba nga bw'omanyi omuntu batabunywedemu awo ne bafunamu obutakanya nti yalwanye lwaki olwalira amawulire tegaddayo mu kuwandiika ebintu oba n'okufiriminga n'okukola stories ku bintu ebirungi. I don't agree with saying TikTok is killing mainstream media, for example. No, that's out. Tuli ku show olwaleero millions of people are there watching us. Singa nteekako ka TikTok nja kufunayo nafunye wanuke simanya wate 10k simanya biki bebaani ababala bali olusi bali ku kyeyo baganda baffe tebaliwa kati ne bakulowoozesa nti olina abakulaba no and that must stop. Abantu balaba people should get back especially our producers baffe ba content gwe tufuna abantu baagala okutegeera ebintu ebirungi mu bantu baabo so si bibi onfuna bulungi nnyo nti ono ekika kye kyamweganye simanyi ono yakoze eki and we all run to that. No, abantu bakyayagala okutegeera era nanti golooza abantu Europe tebalaba TV bagiraba they watch TV ate basinga okuba ne internet basinga okuba simanya balina but people still watch TV so that nonsense of saying simanya social media is taking over television, never. Yeah, I think someone made that statement here. They should never ever and then said social media cannot take over mainstream media. These are two different platforms. Kati ate kintu misiriza aba so nolekyo ebintu ebirungi tubyogereko. Omuntu yagenze lwamiti ya awasiza omukyala w'omulungi akoze ebintu ebirungi twogereko ebyo totunulira nonsense oli atazimba abantu bali eyo baagala okutegeera abantu babirungi bye bakoze naye tetubibowa we don't onfuna bulungi nnyo so singa nanti olina ebintu ebirungi byokoze naye oyinza okutagalamu omuntu yenna bintu oba n'ofuna obutakanya oba n'omuntu here and there lwaki tutunulira ekyo abantu baganye okulaba omuntu ng'agodde bantu ki like because bobiteekayo nga baate baddukireeyo nga balaba TikTok or YouTube no ebyo byonna twerimba njagala omuntu kala w'amaanyi mu TikTok. I am not trying to disrespect TikTok kibi, it's okay create abantu bali busy bakola ebintu byabwe ninjagala abantu bantegere bulungi gwe rangira ku TikTok nze nzije ku NTV nange nkole ebyenkola abantu banalaba ki it is okay wekiri tewali utawana nakyo kiyambyeko tuwadde abantu naye saagala tulowooze nti social media nti eri mu killinga mainstream. No, maybe print amawulire go abantu ensoma yago ekendeddemu abantu bakiraba naye television radio no way. Era saagala abantu batandika kweraliikira kakati ate bw'otakola bw'oti sima no. Naye ffe n'abaana bano abazze oluusi abasinga si bamawulire bazze buzzi ne batandika si kibi okweyiya omwana yeeyiya n'afunayo ka interview n'akola ki n'agenda n'akola naye tetuva ku mulamwa. No, we should not get away from mainstream. Abantu emirimu gye kuba kati olaba kati for example NTV eggulire okulikola wano ku NTV lidita mu bintu bingi
genda mu field producer awandise ona voice nze bakoze batya. By the time you watch news on TV ebeyise mu bintu bingi ate ngisengejje bulungi nnyo ngalisengejje bulungi kati gwe tojja kulowooza nti olwokutaaka nti kunogenda ku kooti n'olaba si papa alina obuzibu n'oteekayo abantu tebafuna story balina gifuna era bajja girina mu kawungeezi oba 9 o'clock balabe ebintu nga bikola ki so n'olwekyo saagala tulowooleze nnyo mugamba nti ndabye abantu abamu they are even hiring they are employing people who because they have numbers on social media. I don't know, on TikTok. Actually, let's talk about that. Business owners and everything. Agala kulanga nagamba nti oyina numbers ntera yoko obulango bwange. Maybe bujja kutambula. No. Kyenkugamba nti n'olaba omuntu nga si wama tasomye mugenze mu ssomero kusoma journalism tagenze mu kugenda mu naye lwakuba ayina TikTok account yagifunyeeko yeyambuliddeko nabera bwerere. And for me that's a problem. Just like musicians, you do not have to be naked. You don't have to come and show us and there are people who are interested. Yes. Netojja kujja otuchamule musimanya tukulabye mbwa ate tulabe music yo. You can't even sing. Onfuna bulungi. Ni oli awo ogenze okunamye abantu bano balina bazadde babo. Abantu balowooza nabo abali ku social media balina driving force there balowooza nti okuvuma to put others down engamba ezo ebitali bituufu bili sustainable. I think it's not, and I know you agree with me. Absolutely. Because 100%. I think kijatuuka tubikoowe and then we want kati twagala knowledge twagala Nante. Is the only Nante Zamino? Nante. I know it's Nante. But is it? No, Likomao. What did she? Nante nyini, yes. Ente temanyize ne direta ina mukira. Good. Yeyo yennyini. Nakugamba oli mwannyinaze. Okay. Nja ku ekyokulabirako. Yes sir. Ole mwa Museveni oyo. President Museveni. Bamuvuma okuma kumacha. Olweggulo akawungeezi na buli kimu. Since 2011, 2016 nakati. Naye na ignoring. Olwaleero omuntu ajja genda ku social media akuvuma ekigambo kyonna kyawulira kyagala okuvuma. You ignore. After some time ensi jagenda maaso. Ate okulaba ekigenda maaso. So baganda baffe benanze nekyembagamba olwaleero nti today ne bw'onaakeera ku makya bwe n'okola channel yo oba n'ogamba nti gw'ogenda ku embarkinga mu kubeera mu kuwemula. Kituufu. It will come a time nobody will give you attention. And for how long are you going to do this? I know. Onfuna bulungi nnyo. Abantu badduse ne balowooza naffe tulina kukola kino no. Kati nante oli muyimbi ogenze oli naked okoze simaya buyita batyo bu videos obutadde mu bantu balabe bayagala music yo. How? Era nze oteri ajja kuhayalinga. Goyinza okungati kati company nge ey'amaanyi egenze NTV egenze hayenze omuyimbi eyabadde obwerere. Where the integrity? So n'olwekyo kyendowooza nze ebintu ebimu bibi ate tulina obikola ate nno kankubuulire. Joko mukola ebintu ebyo tebya sitaani n'ensi gyegenda okukuba obuswani. Buli ayimba ennyimba nga zaakuwemula, buli ayimba ennyimba nga zaakutyoboola muwe time. Chameleone abadde number 1 artist mu ggwanga for the last 12 years. Mbuli oli balo Chameleone okuwemula. Teteruliyo. Talina luyimba lwa yali takikolanga nako. He's a very, gobaita muyimbi ali complete. Omanyika Chameleone ye competing ale nagenda ku roof eyo n'atuuka wali n'akoma obukumi n'ababiramu. Because muyimbi is a great artist. Onfuna bulungi nnyo. Naye tajja genda amusange nti akoze. Of course abantu balina ebintu byabwe birala. Neffe tutunulya kaliya y'omuziki. Nti ayimbye temuli kuwemula. So abantu bakifuna mu bintu okubeera obwetutumu n'okubeera relevant olina kukola bukyamu olina kukola bubi. Era ojja bikola bituuke bikubeereko. I am telling you this. Ojja bikola ebyo kiwe time. Abantu bonna betubala gwe nyimbe ez'okwemula ozimanyi. Zituuka ekiseera n'omugamba ekiddako kiriwa. Nga olimba lumukola emidderu naluganda. So nga ate osobola okukola ebintu ebirungi ensi neekwagala. Nze bwe navaayo ne njogera ku kintu ky'okuba nti si kirungi kuwemula si kirungi kuyimba nyimba nzi abaganda bange abamu ne banyiiga. Ne bagamba watulumbye. But you see, like I said, I may disagree with you on principle, but we are not enemies. I am not saying that ojja genda maaso. No. Naye nkubuulira kikuyamba. Kituufu.
nanti tugenda nawe kuwemula ensi ekwagale tosobola ate kuforcinga muntu atakwagala kwagala I know ne bokola ki I know never so kakati bwe twavaayo ne tukyogerako bano ne banyiiga naye nga tubawulidde onfuna bulungi so kati gwe omuyimbi andaba olwaliro gwali eyinza okuba okyatetenkanya va mu bintu byogukola muziki yo nungi ensi ejja kufolowa ejja kwagala binza okugaanamu kati nebimala nebitereera waliwo epas wetwamukyazaako ku the beat n'agamba nti music of course faba mweyononedde ffe bennyini we cannot compete with Nigerians, Ghanaians, Kenyans and everything because kati bife byaffe byakati byaleero ekitrend nze kye tuyimbako and everything and he was very intentional weyalinga akyogerako n'agamba no tutereezeemu abayimbi ne bavaayo ne bayomba wano ne bayomba wali but that's the honest truth enyimba eziriwo nyingi epas ngagamba muwemula and you know the younger generation is coming up olaba omwana wayimbi olimba lwabuwemu n'ogaba olumujje kutya bannange you know agamba oli ku TV akayimba kazeeko oli n'omwana ogenda kola oti oba oli nnyajjala oba sezaalawo n'olaba ekintu ekiwumula what are you gonna do so tulina okuyitayo ku basics naffe ffennyini abamawulire twetereze kati obuzibu bwe tulina nti naffe baganda ffe bakyamuka bw'abeera ku TV ali ku debiiti nga naye akyamukamu nga olwokuba yalabye mukwano kyaliwe ayina akayimba tasobola namugamba nti no what this is wrong waliwo omusajja ali wano omanyi DJ Makalebo twakola naye ebbanga ddene wano Makalebo yemu ku basajja bali principled very principled lwakuba ye tojja musanga nga yemulisa nga bano bikimanya biki naye okutereza music ne wala spark bwe twali twagikola nga tewali oluyimba luwemula tewali kintu kibi nga ku music waffe era omusajja oyo njagala mu credit. Yeah, most of the music that has stood the test of time is because abasajja bamakale basajja bakulu babirudde mabade mu governor ebbanga ddene naye mwali oyinza butamutegeera ne babaddemu kati nga tugamba music omulungi ali ati atali mulungi nga tugamba debbali gwali omulungi tugamba ddawa which is why walaba nti Spark yali sisuza music wa Uganda nga n'abantu bonna balaba nti tulina kufollowinga kino onfuna kyegamba so ebintu nga weebiri ebirungi abajja binoonya nze njagala nnyo ekitakuli ekyo njagala nnyo sweet potato onfuna bulungi njagala nnyo naye buli muntu omulungi munoonya nengenda mu katali awe nakawa wetuwangalira nemwa nti mujjeewo nti ABCD lwakuba kirungi kati ayagala ekintu kyekirala ye naye ayina wakijja so if something is good it's really good tuve mu gamba muno kakati waliwo bali bagamba mbu theatre yagwa lwaki egudde gwani agamba nti egudde stand up comedians bali we bali naye babikola era ne bisigala byebyo there's no difference naye omusajja Mariam Ndagire ajja kuwandiika omuzannyo awandiika ekintu ekirungi mwami John Segawa and people will watch abagala ebintu ebirungi but let me tell you olaba John Segawa ba Mariam ba great writers abo but taking a time okuteeka ekintu together tulowooza nti byangu nebakola ebintuwandiika ekintu nakiwa obudde naye eri ate abatabiwa budde bo ne batandika butandisi naye bali bakugamba ki ennono yaffe yeeno era ejagenda mu maaso so n'olwekyo kyensaba abantu banafe bali mu art creativity and all that tetuva ku mulamwa gwaffe ebintu ebirungi bikyaliwo era tukya ababinyumirwa gye bali ababiconsuming nga tetubivaako Miles mpaayo abantu nga 5-6 bogamba nti kati bo bali ku mulamwa mu music industry oyagala kunkola kyoyagala njogera amazima bakukyawe gogere it's fine nja kugulira bwe bino okubeera naye omulamwa kye kitutegeeza kugamba abayimba sense abakola batya abayimba kwegamba ebintu nga tebiwemula abayimbi abalungi bwe batyo bali nga tebiwemula ninga bakyali ku mulamwa nti they're not taken up by trends nti this is trending okweyambula okuwemula yes and everything we bali bangi we bali bangi twatandikire nga tukomyewo nsoka tuwumulemu Miles kubanga wano oba wetulaga kale tugendako omulamu katono nnyo tukyalina Miles Wamiti tovaawo. Kitundu kyaffe ekyokusatu kyaliko NTV ne Spark TV tuyine Miles yagambye nti abayimbi bannamawulire tuddeyo ku mulamwa
tuddeyo ku nnono osanga we shall have direction kugamba let us rebuild n'agamba n'okugamba nti I think bino ebisasamaza ebyokweyambula ebyokuwemula ebyokuvuma kuvoola ebitibwa by'abantu that's not the way to go. Mwami John Segawa yakyogerako n'agamba buli kintu kyokola today bw'otunula mu myaka 5 egijja maaso ngolowooza onaaba still relevant kinakuwa growth as time goes on oba abajja gamba oyo twamukoowa awemula nnyo bwe buzibu twabikoowa ebyo ebakuvaako so I think twekuba mu ttooki ffe nga bannamawulire abayimbi ba entertainers and everyone we tuwumulidde bali tuba tukubuuziza abantu tuweeyo ba artists nga 5-6 abali ku mulamwa beso olabira kwe tugamba waki tukole ebintu nga ogundi so and so. Matter of fact by the way nga nkuza katana maga choba dugamba icheo kutabanga setaga ku okutandika kuwemula kuntegeera setaga kubera bwerere ku kumanya njagala abatulaba right now bakube mu torch 10 years ago probably 15 ne music wafe bwe yali we did not have obscene music. Tetwalina theater oba stages wemula tetwalina bantu kale waliwo omuntu ayinza okumentioninga simanyi n'ekitona and all that nekiragawa okige kigamba so kiriza obagaana time etuuka ensi neyezuula nemanyane abantu nabo ne balaba nagamba nedda ono ate ono bayinza okuba tekigizibwa nekirungi ba music was music ng'akayimba okawulya nebokakubamu olwaleero ojja kulya nti kakola ki nti kale nolwekyo okuddayo ku kyobuuziza music abayimbi abalungi we bali very good talented artists n'abaana abato betutamanyi very good very super talented artists nga amaloboozi bagayina Chozani Beki oyo bwe yafulumya oluyimba lwo olwasooka olwo Bankuza mama yankuza yali bankuza bankuza gundi yali akola ne guy ne Victor Kamenyo kakati bali tuluyimba luno baluleta wano okusooka oluyimba lwabwe naye nga ate Victor Kamenyo yalese music iwe kati mukutuwa music iwe n'agamba naye ninawo nakawala kange muyinza okuwuliramu kayina video yako lyawo ye munene Victor Kamenyo kati akawala kayagala otuwa agamba olwo nakawala kange kofi yakuna tabu kati mba mpita mu nnyimba nasooka ku luyimba lw'oyo omwala Chozeni Beki sawuliza na lwa Kamenyo beautiful bankuza oyo mujjukira yes on point ngola byayimba byebyo dobozi nga malidadi sana era ningamba bagaba timu yange nga manyi luyimba lulungi ne tuteekako oluyimba n'aleeta n'olulala nga era teyadda mabega okitege kyengamba kikyengeza kugamba nti ebintu ebirungi bijja kusigala birungi ekivumbe era kijja kwogerebwa bakyogere kimale kiveeko abayimbi abalungi mwebaliira tubalina lwakubanga amanyi kati competition olwaliro omuntu emutwalamu n'alowooza oba eno kyengenda siye watuufu oba gyengenda naye nga abasigadde ku muzuuli era nga bakola kati nga bagaye mwami Jose Chameleon bakyakulira ddala bulungi nnyo of course Kenzo is one of those silent artists abakola ebintu byebirungi nyinza obutamentioninga abantu bangi nga bomanyi naye nkulaga benzijukirako bakolera ddala great artists of course one of Baby Banton Bebeko is basigadde ku kintu kyabwe nga bakyakitwa n'abalala bangi because abaana bangi bakolera ddala obulungi abakyala girls are really doing well n'abalala bangi kale oyogedde ku Eddie Kenzo tukulaba nnyo ne Eddie Kenzo ennaku zino he's my boy. Okay. You see, for me, Nanti, abantu abamu mikwano jange. I may not even listen to their music. For example, mbera nyini mwami John Segawa oyo. Na ye nawandika ebintu bine tubeera wamu. Nga mukwano gwange. Once in a while ninza okulaba, ebintu bye. Ne olusi kinkakatako nnyo nkole ki. Naye nga oli mukwa kati nga Kenzo ne Kenzo is my boy. Sajja wange tube tunyumye ate wa mupiira kasajja myo kapiira. Obondeese tukuba naye tubeera tutambula naye n'abalala ba Washington yabo so tubeera ne team
gye tubeera nayo ne tunyumya ebya music ne tunyumya n'ebirala okay bya art. Okay, since of course is your boy, Atenga is a special presidential advisor. Special, very intelligent man on the creatives. Olowooza singa omusanzi wandimwadde magezi ki on how to kutereeza ebintu ya creative industry eno tubulamu ki tasobola bitereezanga yeka not okutereeza spase but okubeera nga ogatako ettafaali system n'abanga still needs to work with people abamusinga obukulu ababaddewo nakwata tosobola kukola kintu ng'oli weka which is why era omulaba ayeebuuza wano nawali by the way nante abantu muli omu kasita mungu amusukkulumya namuteekako ettafaali ne mindset yekyo Kenzo bwalaba ebintu kati si bwe yabirabanga edda is very intelligent mu kutunulira ebintu we can articulate issues ne argument zo ziraba probably I think thanks to the wife as well mchala minister Nyamutolo okuba nti naye probably amuyambako nampolishinga waba going wrong naye nga Kenzo ali focused musajja ebintu kati abikola kintu kikulu n'endowooza yolaba ya kintu kikulu atali yekka wabula akola n'abantu ab'enjawulo omutawaana gwalina omunene kati kwekuddira ekintu kya copyright ekyo bakikoleko bakitereeze ate mpozi n'okuba nti ayunitinga abayimbi okuba nti twetaaga kuba nti omuyimbi olina show Spicy Diana olina show ku Serena ate n'omulala n'alanga same date you don't have to do that nti nina show egenda kwa Serena ate omulala n'alanga ku Sheraton that's the nonsense I'm talking about must stop tewotandikira munne tulina okuba yes audience zizo okuba zanjawulo naye kyandinyumye nnyo kuba abatuyimbira bebamu still abantu no mchanante abantu abatulaba ku gundi ku TV wano ku Spark ne ku NTV ojja kwesa bwe mala ate bagenda ki bagende wala so kati okulwana oluse nnyo tekiyamba no it doesn't make sense so Kenzo omutawa mulimo gwayina omunene is to make sure he amalgamates different creatives today walona banafe banaba babujingo babebe cool nabo bayina gundi eyo ya federation yawe you know nabo kuba nti babeera wamu tulina abantu olwaleero abalungi ennyo mukola ebintu nga production bwogenda okulaba show y'okuyimba say for example Nwaja ayina show nga ayina wagenda okubeera oba agenda kutegeka ku Serena mubiremu components nyingi ezigirako ng'ebya stage simanya lighting simanya this and that oyo ebinebyo ne buli omu waliwo kyasobola okupayinga part va ku lwaleero nti ba promoters bafa abamu bwategeka endongo nga ono omusajja ani ono yayomba ne bawizo ani nebat produce nobat event yayomba naye balina obuzibu tebeesasula ne beekuba erinnya ne livaamu tebabiraba erinnya lyavaamu lwaki abantu baresortinga to violence I don't know why people just enkuza kyolaba olwaleero nanti negye wakuli kireflectinga gye wakulira kitya bw'oba wakuzibwanga oli awo obwo mu maka nga taata ayingira 11 maama ayingira 9 tewali time yakuba abaana bawo budde obwo kireflectinga ekyo you are what you are today because of how you brought up that's why omuntu aba akola ebintu ebitali bulambulo kubabuuza tebakuzibwa bakulirawa wadde engeri ate abantu ng'ate bwe bakulanga oluusi mu maka malungi ga ddiini ba respected bawuliriza kati ate waliwo batuuka ate ensi eno ne bakyankalanya ne batandika okubehavinga ng'ensolo okitegedde n'ava ku mulamu atabuuza waliwo baddekawo ng'omuntu ajja n'atabuuza muli awo n'atababuuza there are funny people like that saying hello nga tajja kikola nti oyo bwati wabeera tabuuza kuki gwe wamu tebabuuza eriyo ebintu nga just bitukakatako sisa kutambula nentuuka wano kati mbadde mpita wano mu control room nsanze abantu bamanyi ati no musimanya nze no buuza abantu you lose nothing kati eriyo abantu nga boba yakuzibwa oluusi makanga si matuufu nati n'atereera n'asanga nga mukyala wavunanyizibwa omwami wavunanyizibwa okitege kigambo upbringing eri very important very important twogedde ku mpisa
engeri gye tubuuza abantu, engeri gye turelatinga n'abantu, interpersonal skills ezo, whether in our workplaces or families, byonna tubyogeddeko. So waliwo weva wano ku Spark TV n'ogenda ku TV endala. You assumed a managerial position. Absolutely, there. Yes, yeah. But then something happened along the way, and I think you got to the morning show. And of course, we told about you were demoted because of maybe you treating abantu abakozi banno ne ba bosses n'abantu abenjolo ba guests and everything. Ekyo muna Uganda so laid straight here. That's rubbish. It's not rubbish. It's a question. No, it's not you. Okay. You see, kirina ekizibu mu ggwanga lino. Kati nanto oli wano ku interview olwaleero. Niyinzukira ku makya n'ogamba, you know what? I'm going somewhere else. Oba nsaze kugenda mu bintu byange. It's not a crime. You're not forced out. But you want to move on. But the problem we have in this country, buli muntu lwagenda ku kintu nti yabbye. Bamugobye. Oba yagudde. No. Kiringa kati banaffe abava wano ne bagenda ku kyeyo. It is okay. Buli omu abeera n'ekyayagadde mu nsi. Nga bwe twava ffe gye tuvudde mu kyalo ne tujja wano ne tufuka kye tuli, n'omuntu asobola okuva wano n'agenda e Boston. Owalidde bangi nnyo betumanyi bwe. Of course. Ekitali kibi. Okitegeera ndowooza. Naye nze sibeerangako nti omuntu ali demoted. Eba kukiriziganya nti responsibility nyingi. Oyinza obutasobola kukola kino ng'ogasse kino bwe kino tukkiza nti kati lemi ebintu ebimu kambiveeko nsigaze kino. Others omuntu guba demoted bagobya baavaawo. Ate nzi kiri ku record. Sibeerangako wantu ne bangobawo. No. Waina interview gye wali oddamu ebibuuza ku Observer. In the Observer I was reading somewhere, and then you said it's important for people to note that bw'obanga ofunye omulimu beerawo by'oyigirako and know the right time when to move. Absolutely. And go to another place. Ebyo bigambo byali bikulu nnyo. Yes, kati webale nnyo balire ddala. I want to break it down like this. How I got here. When I nzija ku interview wano ngamba ku New Vision yawe. When I limba Bukedde. Manina baonga by the time I left Bukedde to come here, I was top man. I was one of the most followed, show and all that buli mwagiraba. Naye mukyala Agikondo oyo. Nankubira simu nga ndaba kakati kintu ala ndi w'amaanyi sina nalina mu USA. I think I was in California. Nampa message, I need to talk to you. Nemugamba about what? No, we can have a chat. I'm so and so. Nali simumanyi nnyo. Konze okay. Nambuuza odaddi. Kati nemubulira period y'okudda gabonaga nti nja namugamba nzira nga manyinze zira Friday. Nene mugamba nzira mu 2 weeks. Nazirinda 2 weeks ezo ne ziggwako mbandi yange nga nakomoda mu Uganda. Nankubira simu. Nanga kati bwe mu ignore nga bwomanyi biki nga senior interested. I'm comfortable where I am. Kati nangamba esimu yasembayo ndoza ne yanyiga munangamba, you know what, I'm calling for the last time, but it's good to make friends. Maybe I will never call you again, but it's good to make friends. Okay, kane mga oli wana nga ndi wano kusere ngena mu gym naye, if you don't mind you can pass by, we have a chat. Kati loko obwongo bwange ndi exposed ntambuddeko ndabye abantu bakola ebintu nyizo okubanga tetukwatagana nawe nanti ne we can tulina tukkiriziganya nabyo. Nga bwe tulako tujja kyogera bwe tugenze mu byokugera ku byobufuzi. Nteetaaga kubeera nti obeera aneme wange. Politics ogwe tuyina nti tuyina kuvuma, tuyina kuwemula, tuyina kukola ki nga tetulina bye tulina okutwala mu maaso. Kati ninga manyi kandaba omukyalo nenzija. And we met somewhere there at the hotel. Nangamba oyagala kukunya konzi no ndi okwe. Nga ndi w'amaanyi, man, I'm from the USA, man. I mean, I'm from America, man. I don't want to know nothing. Nangamba, she told me 3 things. Up to now, ebintu ebyo nkyabitambulirako. Okay. Byebiriwa. Mukyala Agi yangamba. Bw'obeeranga ewantu, never wait to be forced out. Kyetuyita okugoba nti bakugumya and all that. It is wrong. In fact, that was number 3. Mbivudde eri mabega. Then number 2,
bw'obeera ewantu learn something new. Nze najja ku NTV nga ndi mere presenter but the 7 years I was at NTV nenjiga production ba emateeka abo twabeeranga nabo ba Chala Irene na Tamalo oyo mu production yawe yuge ebintu okweditinga wadde okweditinga kwantawanya nga siri patient bulungi but at least I know a few things nenjiga how to write a script. Being a producer is not about being a producer. You should know how to write a script. Nomanya kyogenda okukola ndo that you should research okusoma ennyo naye lwakwanjukira nze nalimu akyamawulire nga kinyamba so ni kinyamba okuyiga ebintu bingi mpozi nekirala ekisembayo kyekyo tobeera nnyo mu kifo for more than 5 years. Ate abakoze for more than 5 years banafu bayinza obutakitegeera bajja kiraba bulala abamu nekiba kirungi nnyo okubeera ewantu n'ovaawo ng'okyayagalibwa. Niwe wa challenge as a man. Nze ne challenge nga niwe number one. Ningena mu politics. Not because I'm a politician. But I felt I should go and serve someone else. Nga ndi zero sina na siri awo nti manyi innocent policy itagela lot of money. Nini ngamba let me do this. Oshegera. So those are the three things nti ewantulwawo banga lya more than 5 years bino mchala agi konde yabingamba tolinda forcing her out ekintu kati nati bujja ku NTV ngo represent waka you look nice okubi akagoye kamanya ndo that ne gatta ke kirala nti ne mukamawo kimwangu iyo gama ne batali mukina asobola okola ki kati noba 360 nti bibi nakati nze nimbi gatta era ne challenge ngati kati bimbifunye kati kyenzira ko kufuna jagala kuba ku level ya kubeera ndi mu administration oli manager and all that ile bitwakola I'm sure bila bibi so netugenda nga tugattako so kirungi nnyo gwandaba olwaleero ne bw'oba oli ku dduuka nga mukama oyo yakuleese kutunda dduuka nawe yigayo bw'aba agenda okugula ebintu bino nobisuubula kyetaagisa ki mbisuubula ntya onfuna bulungi njigamu ntya nange bwe mba nvudde wano nengenda nkola ekintu nina kyenjiddeko si mu bubi but we learn ate tulina kuyiga oluusi waliwo experience gye tutafuna mupulamu nze njagala nnyo okuyiga ebintu nga sibimanyi wadde ebimu ntomera nabyo naye ngezaako kukyiteekamu nti bwembeera noono muyigiddeko ki si mu bubi bwe nva nvuddewo eno naasobola kino kikola kuba nsi kati bwe yatuuka kati bwetokubaako kyomanyi nze onsanga mu katale mukyala Nandi nga nkuba emboozi awo nakawa katukuba emboozi n'abasuubuzi abo ogenda okuli omuntu olaba midaala gy'abantu abo omuntu aba n'omudaala nga gusasula ng'akakadde naye nga ssente zaafunamu obufunyi tozimanyi nazimanya naye nootigi asigenza asubudde naakoze onse gwoyinza obutasobola kikola naye ng'olaba ye ataddemu obwonka nawe n'okiyiga okitega kyegamba so it's very important okumanya nti bwe ngenda mu kintu nina okuyigirako kino ate sijja kulinda bulinzi nemanya the right time to move ng'okyayagalibwa bakyakwagala okyali musupu okyali n'okuwevinga we ku kintu ku bantu abalala nogati kati wano nkitadde kati ngenze ku kirala kino nkitadde neweefaako nga ku bintu bya entertainment omugenzi All Access Isma Jaja Ichuli the man aina n'omugenzi Katolu Bwama mwali ba mikwano nnyo very close I think okufa kwabwe okuvaawo kwabwe ku maaso gaffe kinengeje kya of course kyakolamu. Can you tell us about that? The relationship you guys had. Well, Katolu Bwama nja kusokera ne mwami Katolu Bwama very talented superman sajja yagaliza sajja buli omwamu laba namu respect Katolu Bwama oyo bwe nalina akafuna show ya ku NTV wano I'm sure about those guys still remember agi yangamba bosi wange then nangamba manyi tokola nyo bintu byebadde okola Friday bichi ojje wano abantu bala entertain them bagenda mu weekend bwoba okola nabo okubateeka mu mood yokuba nti bafuluma nanga music is up to you kyosubira era actually nante fe twatandika ekintu okuba nti oleta DJ ku set ku set live wali we start Emma netugaa nti tujja kuleeta nga ba DJ bakube twatandika ne ba Selector J. I don't know whether you know Selector J. Yes. Wali wajje
bajjabo waliwo n'omusajja ono ateeka netwatandika nabo naye kigeza kukulaga nti wetutandika naye ndabanga ekyo music kyokka utaddeko ennyimba ndaba kituuka ekira ne kibowaring little bit nokyaza abayimbi buli omu nga ate dance bira babikola bateeta abayimbi aleeta bakumi naye nga no katujja kuleetamu ku bantu ab'enjawulo kati Katolubwama nga tumiitinga naye tubeera ku Bat Valley naye nga ndaba byayogera birungi ensi eyinza okwagala ng'ogyeko radio Kalisolusi yakolanga ayinza okwagala ate abirabe ku TV kati ebiseera ebyo waliwo omwami yali ategeka awards award ezo zaali z'abayimbi abakoze obulungi zaali z'abayimbi zaali za actors ndowooza ng'ogyeko Pam Awards biki ng'ogyeko ezo gaye we UK wamuyita Yusufu najja wano naga ngenda kuteeka kati ajja okwogera ku awards mpita mwami Katolubwama twali twogera ku about music and all that Katolubwama n'amubuuza naga gwe ategeka awards oli muzanyi nakatemba olina moral authority ekiggwa okutega kugamba yali he was that bold sho neefuuka problem omusajja n'avaako ne Katonda avaako so naye nga kwegakigeza kulaga nti I mean everybody was watching okitegeera ndowooza tugenda okuddamu okureviewinga nga ebintu byakyabuse omulundi ogwokubiri omwami Kato baali baagala kukyusa luyimba lwa ggwanga olwo national anthem mukulu Alex mukulu bafunye ebino biki Kato n'agamba Alex mukulu muwanye ekitiibwa naye luyimba lw'eggwanga olunyuma bweru tebajja ddukyusa najja wano twali wano we used to do the show from here ne tugamba tute ku ssimu abantu batuulire endowooza zaabwe esimu teyafa esimu ya jaminga everybody bantu batukubira baagala kwogera kuna mwami Katolubwama esimu neefa kati nkulaga how that man was unique in a way. He was brilliant. He talks nebwayogera ekintu kyengolaba it is fun. I mean abakoze bona bagamba ngani binyuma that was Kato for you. Nebwe munyumira nga gamba buntu kintu kijja kusoboka nechi yakirizanga mu Kato yayagalanga ebintu bye nga bwakirowozera nga akikiririzamu ukuba tokyagala ye nga jakola ki nga kiremerako so that was a man of him. Now on All Access teyali kyali wange no era All Access oyo mulaba namulaba yajja wano ku NTV nga ndaba guy ayogera ebintu bikwatagana abangamba badde Sweden nga nange bomanyi nga saaganya okumanya azze ali awo bwayitwita ayitataterera nga omanyisi mwe yabira adde no kati kumbe gwe yali naye waliwo omusajja ndoza naye yali promoter w'Ebulaaya eyo oyo Jose Job Links namugamba naye nga babiranga nga batanze okukola ebintu bya Facebook ebyo bakolanga okugwera yogera okwo naye nga si believing na munyo kati All Access nejja amiti ojja kunkyaza naye nga simu ndaba talina nnyo ki mulamwa kakati amuntegeeza isimu oyo yakola nze onomwagala n'okutandika okukola ebintu byenga bwakola analysis ye nga ali objective nga ye difference gyayina kuba guy bona abaliko abo abakola ebya Facebook ebyo kanempika ngetwezi musajja netaleko kati somehow ne musembeza mwami Nsereko oyo honorable Nsereko nanga guy ono mu obudde is good because no problem neera nga simuliko nnyo nenga twesanga mukabi yali wa mupiira twesanga mukapiira tunyumya twesanga wano tukeramu ku mboozi kati bwe tutandika show ku new vision yeyo nanoonya abantu bensobola team eyokolagana nayo nga njagala kujja ekintu kya social media kwa yabeeranga ku machanga alina ekintu kyakola ku macha simu baba kitanga ani ku machanga abantu bamukirirako ne mugamba njagala ove mu kiri ojje ku mainstream television ense kumanye naye nga tolumbye towemudde tovumye naye ng'oyogera ate ng'oli decent because nga amanya abantu batono nnyo mukyala Nante mu Uganda muno abakola research ku biboogera ate n'abyogera olwayo n'atabiddamu nkya so Yisima was among them in a unique way ng'omulaba ng'omuntu kati nangamba oyagala nkole kati ate ng'awuliriza so ne tutandika show ya Yisima nga tukola like one on one and all that
naye nga mulungi nnyo nga ayogera politics, entertainment, ayogera sports, era rating ze zaali crazy, naye nga bannaffe abamu tebakikiriza, tebakyaga nga bwomanyi abantu baffe oyo okoze, naye ayogera tamanyi nakyokola ne balwana naye isimana ngaali bwati, just like the Bajos waliwo baani awo webatyo nga ebintu bye birungi bwe batereeza ne bawulira ensi, so they were very good. So mwami Isima Katonda yali yamukola nti yamuwa ekitone ekyo ekyokuba nti bw'ayogera ekintu akiggusa ate nga kirungi, era kyannuma nnyo Isima oyo Mungu bw'atyo n'asalawo ffe tugamba Busiraamu nti inna lillahi inna ilaihi raji'un, yatuva ku maaso naye nga yali entuuko ye ng'etuuse, Mungu n'amutwala, talibeerawo never. Oyo mulala alinga omanyi balirete oyo Tamale mugenzi Tamale mirundi kati ne Frank Gashumba naye ng'abo ku ebyo bya internet balala nnyo problem. Tugenda kuyingira mu lugendo olw'ebyobufuzi ebyobukulembeze. Bakubuuzako nti lwaki oyingidde ebya politics ebyobufuzi n'ogamba nti I felt it that being a politician I can do it, I think I have that calling. Oza tumulemu katono nnyo olugendo lwo tutegeere bulungi nnyo inshallah. Kale tumulemu katono nnyo tukyakomawo tovaawo. Ekitundu kyaffe ekisembayo okyali ku NTV Spark TV. Miles atuwadde olugendo lwe and I know endo buli kimu kyayogedde wano ndowooza ye era tewali kigambo kyazzaayo, tewali kyeyejjusa, era ne bamubuuza enkya ajja biddamu nga bwabigambye leero. Yes, musajja ayimirira ku mazima, is very intentional era naye ayina engeri gy'alabamu ebintu. He has different perspectives naye agamba kati ndowooza ye tugiwe ekitiibwa ye nga ye. Okay, Miles, lugendo lwo olw'ebyo obufuzi oba eryokulembera abantu. Yes, wagamba wakiwulira munda mulinga you can't be a politician. Era n'ogamba nti tewina kyewatunda because I know politics be very expensive, okuyingira mu campaigns and everything you need a lot of money. Crazy. Ne wagamba nti tewina kyewatunda, you used part of your savings and you went in all in. Ebyobufuzi ffe tubiyita kuweereza, era okuweereza kuno Mukama Katonda aba yakukwatirako nti tuzze kuweereza abantu, wadde engeri bannaffe olwaleero ate babikyusizza mu kifo ky'okuweereza ne bakola ki, ne bagenda ate olw'olyawo mu bintu ebitakwatagana here and there. Naye nga bwe nakugambye era nga bwe nze nkugamba nti obuweereza omuntu ate ali obubi ennyo mufuna mpola kwe kulaba nti asobola okugattemu kwemu n'afuna bbiri. Onfuna bulungi? Yes. Nti ate obuweereza bwaffe si bwakwambala ttaayi na suuti n'otuula ewantu. Twagala tubeere nga obuweereza bwaffe nti n'omuntu waffe ali mu katale olwaleero ennakawe waffe awe tuwangaalidde, ali ekyanja, ali mu ntinda, nti asobola okuddayo nga maama. Let me tell you something, Nandi. I'm sure you wake up every time in the morning to come and work. N'osanga abakyala nga beera ekkubo, n'osanga omukyala ng'alina omwana ku makya bali kabooda. Onfuna bulungi? Naye nga is a single mother. Tulina abasajjasajja abatategeera abo bakozesa mwana nga yaaliwo alina oluusi omudaala akeera ku makya n'asika bu popcorns n'akola obundaazi oba sumbuusa n'amutwala ku kadaala ate oluusi n'ayeyongera yayiiza ewalala. Onfuna bulungi? Naye ng'era bye bagatta bitono. Njagala nnyo omuntu okuneenyumirizaamu nti nga bwe tubadde mu lukululu lwa by'amawulire bye tukoze nga n'omukululu gwe twagala okuteeka ku muntu nti ajja kusobola okufunamu, twateesa ne bannaffe abamu nga tunagenda mu kalwa kaggwa aka 2021 ako okuva mu Nakawa ne ngenda e Hoima ne tugattako ne tugamba nti kati gwe osigadde wano era twanoonya nnyo akalulu kaawo
fika tugenda ate ene tugaziyeyo obuweereza obwo kwe kubeera nti omuntu osobola omuyamba okugattako M+1 tutya tuyina mikono gyaffe era tuyina enteekateeka eyo naddala banaffe abali abawangala enakawaawo tuleeta ba investor investor najja agattako kati for example gula enanansi ezo enanansi ziri katale nnyo buwalabu eyo Saudi Arabia and all that kilo ey'enanansi ng'omuntu ajja gigula mu dola kale mu sente nga wakati w'emitwalo 8 ku 9 kilo akatale weekali already enteekateeka y'okubitwala weeri kati kwe kusitula omutindo n'abantu abakola ki abali wansi abamanya nti agenda gattako ku ekyo so si kubeera nti gojja kulowooza nti nze ngenda kujja ntuule ndeekaane nvume nkole ki nsigale n'ettutumu eryo no obukulembeze bwonna n'obuweereza butegeeza nti omuntu ono alina kyagattako ekimubulako kimugatteko omuyambi abutaliwo abakyala ffe tulina emikwano even up to now we have helped so many people okuddayo mu kusoma nga tukolagana n'emikono gyaffe ab'enjawulo office of the national chairman ndowooza tujja nakyogerako nga tumaliriza ekuliwo omukyala Hadija Namyalo ekyambugo tuba n'enteekateeka ey'okugenda mu miruka egy'enjawulo ne tugenda mu butale ne tugenda nga tugenda tuba empoweringa okubawa ebyalaani okubawa machines ez'enjawulo nti n'omuntu abadde nga tayimiridde nga bwe yandiyimiridde asobola okufuna kyaddayo nakyo asobola okubeera empowered nti kati nina business gyenkola era bweti bwekola ki bweti bwetambula than okusinga nga tujja kwogerera eno tulumbe tukole kino nga tulina we tuli so n'olwekyo ebyobufuzi bye tulimu si byakulwana nakulaga nti wabula byakuweereza obuweereza obwo obutya oyinza okuyita through abaana bakuba omupiira nobayambako bongerayo ne bagenda mu maclubs agawano oba ne bava yali bakwira ne bayongerayo bayinza okuba badde wano ogenda ng'ogattako 1+1 kibayita obuweereza obwo n'okubutwala mu maaso Kalulu ko kakutambulira katya mu maaso awo osuubirayo okaddamu nnyo kye nagambye nti ebirowoozo nanti bwe tujja wano nze naawe n'abalala ne batwegattako buli omu alina ebirowoozo bye kati bwe tubiwa abantu baga akatwala ebyoli tujja kuwuliza ebibyo bwe batwala ebibyo bakulinda after 5 years ebirowoozo bye batugamba byebyo byennyini biyiseemu oba birala gwe notisimu olwaleero noga nti omusajja ono bwe yali ajja Nakawa oba bwe yali ajja e Kampala yatugamba agenda kukola bw'ati kibayita ebirowoozo bye yali aganda ebirowoozo byaffe n'abituusa byatuukirira enkola yatuuka gye yali atugamba bwe bateriiwo nga baga we are sorry kati muyingira mu lwokaano olwo abantu bangi buli omu n'abeera n'ebirowoozo bye baawa abantu kati that paper abantu bye bakitunuulira baga watuleetera bino naye tetubirabye kati obuulira katugende wano bye nasuubiza omuntu bye yasuubiza nti ngenda bikola mu Nakawa ku bintu 10 yakakola woki waba talina kyakoze okitegeeza lekono omulala azza agamba nti kati tugenda empowering tugenda kukola kino abakyala tugenda kukola already nkugambye tutambudde ne mukyala Hadija Namyalo yakulira mukyala wa mvunaanyizibwa nnyo akoze mulimu gw'amaanyi nti olwaleero akutte ebirowoozo binaga abakyala abantu b'empowering tukole bwe tuti bano beetaaga okuyamba okuwa ebyalaani bano beetaaga okukola kino bano beetaaga okukola kiri kiyamba kiteekamu n'amaanyi so n'ekyo enteekateeka eyo yeeriwo n'okumanya nti akalumu etuli era tujja kubeera mu Nakawa nnyo kati ekikwewunyisa nanti ne bwe nava ku university way back nali mu Nakawa onfuna bulungi mwe tubadde mwe tukoledde bye tukoze omukyala n'abaana nibye tukoze byonna ate n'ekirala Kampala ono ffenna abasingamu tujjamu ntayinza okubuuza lwamiti kakati ate yavudde e Masaka yavudde e Hoima kati ate nga akozebwa affe you see ffenna tuli bagathadi wano okunoonya namikono baffe bava mu kidde eyo betuwangala nabo obuulu mbadde mugamba n'Amini naye kati gwe bino ebyobusuubuzi olaika obisobola I think you should take this route netugamba no singa nze wabula buba buweereza ntugenda kuweereza abantu baffe tube empowering bave kibi nnyo olwaleero mukyala nanti omuntu asasula school fees omwana asasula akazigo
sasula rent wakolera mulimu ne transport mulimu n'ekyokulya naye nga tekiriiwo. I know. It's very hard. Gumune mubeera mu SC fe tubeera mu banaku basajja banaku kati mwababeere ntimutegera kye tuyitamu onfuna bulungi ne tubeera naffe n'abantu ne banaku bannaffe ne tumanya nti tweyambye tutya okwesitula tujja gattako lino ettafaali tujja gattako lino ettafaali tujja gattako lino ate tulireete edda mulirabe. Abantu betukulembera oba nabo be bakulembera oba nabo simanyi obwongo simanyi ngeri gye tulowooza mba gye tulaba mu bintu because oyogedde ku mukulembeze you know alumwa sharinga you know bw'olumwa nange nnumwa katukwatire wamu nkyusa obulamu bwo bwenti bwe wali luli si bw'oli kati because mwampa obukulembeze kati nze abakulembera I am leading you people so I'm a leader. Nekala abantu abamu oba bagobera bigambo nti onayogera ennyo gwe tujja okuwa oba onakati twavuddeyo tubadde n'endowooza nti ekibiina bwe kiti kyekisinza amaanyi kye tulina okuwagira ekibiina so and so njagala bannayuganda era abasinga kati bakiraba omuntu alonda kibiina service delivery kino nkikoze oba sikikoze kino nkiyiseemu oba sikiyiseemu totunuulira nnyo pati omuntu ayinza okuba nga wayini alemu naye nga talina byakoze byabaza asuubiza abantu ate nosanga owa nuupu ng'akoze bulungi abantu bonna ebintu basuubira akoze kulakulaza ekifo oba nosanga owa FDC kati eyo yonna abantu kyengeza kugamba nti tuvudde mu nteekateeka mu nkola ey'okulowooza nti tulina kubeera mu kibiina sandiso okukola oba simanyi oba toli wa FDC oba toli wa NRM no for me ebyobufuzi eyo bivuddeyo nga bolaba banafe abali Kenya the Kenyans the Europeans even the US bwe kituuka nti enkulaakulana twagala kukola luzi twagala kuteekawo essomero tuli timbe rather tuli painting tulize ku mulembe tetaaga kubeera wa kibiina ky'abyabufuzi nze kati kankubuulire nzikiriza olwaleero nti ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza kirina ensobi nnyingi zikoze mpitirivu nekyo kitegeeza nti ate tewali birungi byekikoze onvula bulungi nnyo ate bw'oba oyagala okubeera ng'oyagala kubeera mu kinyuso kikwata obulungi kyegatteko kyova okulosinga noveeri kyebadde nkugamba nti bwe weegatta n'ekintu ng'olaba nti babadde bakola ensobi ng'osobola obabeeramu n'otuukira omukulu n'omugamba onobaddewo ensobi kuba oyinza okubulwanira wabweru nga totuukawo naye kati kwomutuukeko kumbi bwe mukulu wano si watuufu nsobera okutereezaawo bwe nti waliwo abantu abakiraba obulala nti bw'ova mu pati eno FDC kati nga gye wali mu FDC nenzi n'odda mu NRM kati ate ekyo anti kyembadde ngamba nti abantu baffe endowooza eyo ey'okubeera nti nno okuba nti bagenda kumanya nina kuwemula nina kuvuma abantu ngaife twalwana nnyo 2016 nga tuvuma bume bantu netwafunamu ki bwe nkeera kubaja ne Mwami Museveni nfunyeemu ki lwaki sikola naye okutereeza ebintu ebirungi byensi byensobola okukola nabyo ne tugenda mu maaso nabyo dani okusibeera emabegano kuba ne bannaffe abamu nabo balaba abavumye tebalina kye bakoze kati ne tugamba no katwegatte ku muntu ajja okutuwuliriza tumugambe kino this was wrong this was a mistake katukole kino kitwale mu maaso onfuna bulungi so nolwekyo ekituufu ekyo ekifaananyi miti onfuna bulungi bw'obeera mu kintu mu system ate osobola okufollowinga ebintu bingi nje nagamba ku Hajati Alinya Namyalo nti ebirowoozo bine bwaba kugamba nti Lwamiti I think this is we can work like this osobola okugira bwoti ne bwoti kuba ye taliiko nti oli wa kibiina bwe kiti buli omu akola naye singa olwaleero bangamba nti abakyala b'ennakawa olwaleero oba abantu b'ennakawa pikipiki azibawa nina genda wa Mwami Kyagulanyi nga zigenda kuyamba mu nnakawa nja gendayo olinaga nti gende wa Nandala gende wa Mwami Lord Mayor nti oba yakola nga nayo tugenda tujeyo ebyalaani tujeyo engoyi as long as kigenda kwongerako value n'omuntu okuva mu kifo we should get away from this cheap thinking mbusimanya kakati nze bakulaba noono mbukibiina we are all Ugandans at the end of the day ate kizibu nnyo mu family zonna nze kati family yange yonna mukyala Nandi family yange okujjako
muzeyi wange yali little bit of naye mama wange Hajati Zambiru baganda bange abo bamini bulu basuna banji they have all been in the other side onchegera bulungi ninga tuli wamu kiringo gamba nti maka togenda kusanga yatali musiramu amaka amamili families walimu abasiramu nabatali ki kati this cheap thinking nti nina kulumba kuvuma muntu nina kugenda ne mwami Museveni musajja abadde emyaka 4 akozibwa ati so what gwe yingira umugambe kakati muzeyi time yeweddeko kati nange nzize naye ngoli muki mu system yes nomuga kati papa kiri bwe kitika tutegeza mu pate wano yes twali tuyingira bibiina bwe twali mu reform agenda then FDC eventually twayina values ez'abavubuka ez'amaanyi siza kwesimbawo era reform agenda bwevaawo netulwa FDC kati bagenda bona abeera nti owasize omukyala bamugyeko kaveyo ate ngogenda okola si ono mukyala wange mbadde manyi ono ate kati baleese ki kati bwekyali nti values ne betwali tutunuliranga tuli mu reform agenda era tulaba bannaffe abasinga abamu bakola ki mukyala Anita Among speaker batayibwa n'abalala nabo ne bamala kati tugende ate tutereze nga tulima so it's not a crime and our people should know nti okujja mu choose I think uli omaine eddembe lye to go wherever they want nti ne obantu omurani so wachi you can be outside here nga omurani sa nga you don't have to be part of nanti ndibanga mwami Kyagulanyi ow'ekitiibwa ayina ebintu byeyaleese bisobola okugattako ku bantu njagenda mbikime nibo banangamba nti Nandala yagenze embali alise embuzi zagabira abantu n'enkoko ati nga tulazija kulakulanya abantu bafa binakawo nga tuziba twalira tuve mu cheap thinking of kulowooza kino nakiri ate nekira n'omuntu amala mu maanyi olowooza sometimes abakulembeze bava ku mulamwa ne beerabira ebiruma abantu ate ne badda ku ntalo zaabwe wano mu kusika omuguwa kyobola nti government politics kali agenda kukyukira ddala naddala nti kati abantu beetegeerera omuntu ogenda mu corridor za parliament n'atandika okubera ku TV n'ayogera ebintu kyokka nga tazze mu bantu be omuntu okwogera oluzungu lungi nnyo n'alowooza nti bw'oyogera oluzungu omuntu ajja kukutegera you can imagine you speaking a lot oyogera here and there naye nga negyoyogerera tebabimanyi byoyogera why tuddeyo wansi ku ground nga gye tuli olwaleero tupere n'abantu njagala mukyala nante nkomeo ku show wano next time nga ndi mu parliament nkugambye nakoze bino nabituukiriza kino abantu kibawadde kulobinga like we have friends naye omuntu n'atambula n'agenda ekkata n'agenda New York City n'akwata famire ye n'atambula nayo ne bagenda ne balinnya ennyonyi ne bakomawo kyokka nga oluzzi ne Kasasiro ali mu bitundu bye kati nze njagala okwenye Nakawa kuba kati wembesinga nti Kasasiro we Nakawa tasobola na kulobinga bimotoka bisatu oba bibiri bitwale Kasasiro. I don't need to wait for government. I can lobby myself. I mean, you're exposed, you know, so many people, you know. I know this and I can, you know, get a phone call ni namukwano gwanga atambula taba kunyonyi for example relatives the sister wangali, you know, somewhere nenzo olumuga amanyi nyambako ninawa nekiganyo bedwali tumuli daga kati for example ogenda mu National Dual Authority nze nali mu dwaliro nitubuuza banaye ddala what's happening mu malwaliro gafe njani mulete batuwadde eddagala n'ogenda ku National Dual Authority ne bagafa eddagala tuli waayo ne some along the way lina wiribulira lwaki libula omukulembeze omutuufu oyagala bantu bafi oba oyagala bantu babeere bulungi basobole okuba nti nabo batuusa muwogo batwala akaveeri waka. That's the policy we are talking about. Miles, bolaba ekintu nga tikyamu obanga waliwo ebintu ebitagenda bulungi in society and we know we see some things like corruption, like I don't know, ebintu bingi nnyo buli bwenguzi and you know ebintu resources wezinogenda nezitagendawo and all that. Bubiraba bwotyo ne obanga oli mu system nti kati njoyinize kankulemberere muno abantu gulowooza so byogerako openly. Njagala okutegeeza nga mbadde nkugamba mukyala Nante olwali waliyo abasirikale be bakutte ne bateekako ebukwakulizo obw'amaanyi temulina kuva mu ggwanga temulina kukola ki era abamu ne bava ne bakyogera. Omuntu waffe ali mu katale owa boda boda ali ayoze emmotoka kanaabe waliwo ebitamukwatako kiki ekimukwatako
nina kyentadde mu lubuto omwana wange bw'alwala asobola okugenda mu ddwaliro n'asanga aspirini oba n'asangayo panado bwe mba njagadde okutambula oluguudo lwentambulirako takisi n'entwala n'atuuka omuntu alina ka ofiisi ke alina bizinesi zakola alina abantu ba empowering alina akamotoka kavuga akatono bwe navuga akamotoka akange siisange binnya nebinkubakuba nesobola kukavuga this is the conversation we should be talking about okyali kigamba this is something that our people need to listen to, not because obawulira simanya biliyoni za sente zigenze ziri simanya ono yakoze bwati ne bwati naye nga ne wali tazze okutegera kigenda mu maaso kati wobirabo so olwale you know me that's me olwalero nkugambye already tetunaba kutuuka nga tugenze ku wali ewa Asadu Asadu gavana no Asadu atuteko omuntu atuteko kini tutaddewo enteekateeka n'enkola nti omuntu afuna value atandika okufuna obuweereza kukubeera nti ebirowoozo byakuwadde n'embeera gy'ayitamu osobola ogisolvinga there teweetaaga kubeera mu Museveni simu okujja kukigenda omugaya mu Museveni abantu bano balina kye balaakinga n'agamba okay abazzukulu ngenda bayamba bwenti ne bwenti omuzzukulu ngenda muyamba bwenti bwenti naye before nga tonnaba kukigendamu nekyeri gwe okozeewo ki mbadde nkugamba mukyala nti omuntu akutte ekkuba akutte famire ye agitutte e New York City agenze Paris agenze Joburg South Africa ayita ku nguudo alaba ebintu ebirungi gwe oborowinzeeyo ki eri n'okikomyawa. And I think that shouldn't be a problem to omuntu akutte family n'agenda. The problem maybe comes those are savings, family savings or anything. That's what I'm saying. What I'm saying is you borrow ideas byolabye eri. Bwa abantu bano botunulira boweereza bo balese oli talina nakaveera basakire obasakidde otya funayo kimotoka kya kasasiro onfuna bulungi nnyo obageba ne kati kasasiro tagenda tufugira kizibu funayo empower them here and there. I have no problem omuntu okola byandikoze but what I'm saying to borrowing ideas. Nze bwe nali e Boston nkugambyeko omuntu ng'akola interview yambuuza kiki weegombe wano bodda ye Uganda kyogenda okukola nemugamba kino ngenda okukola siri mu bukulembeze. That was about around 2015. Nemugamba naye enguudo buno buvugudo buvaako ne bugenda gye tubeera eno mu mayumba gaffe biki singa babutukolera omuntu ng'asobola okutambula obuteekako amataala gaake ng'otambula ekiro olina emirembe tosuubira muntu kukuba zino otegeeze bakuba ennaku zino ne bakubako akasimu naye ng'osobola okukola ki until we get back to that eggwanga lyaffe tujja ditwala mu maaso ate abantu banyumire eggwanga lyaffe. So in other words tufuna abakulembeze abalumirirwa tuve mu bafeke masita abajja olwaleero nagamba nti nzize olwaleero n'ayambala bwati n'abatiisatiisa n'ayita musima abalina bino emmotoka bibafuna bino bya ambulance bifeke naffe kenyini ntulina okuggulawo amaaso bannaye ne tulaba kati naffe kubanga bagera kulembera. Yes, thank you very much. Omuntu ngazze wuno akutunuulira eyabaddewo gwobadde naye ebisanja bino ebibaddeko oba bisanja bibiri oba bisatu n'omulaba byeyayogera kikyatuukiriza asiiba ku radio kyekibuuzo ekirala mpozi nakano kakulu abaana ab'obuwala bannange tulekeraawo okudipendinga nnyo mu nsi ng'odipendinga ku byakweyiiya mukiyita simamuli basire queen and all that. Osobola okutandikawo akantu akatono n'okakola mpolampola nekakutwala mu maaso okusinga okutuula n'ogamba ono ajja kumpaayo kino ono ajja kumpaayo kiri no gwe wennyini ng'omwana w'obuwala ate mubeere ne discipline muddeyo ku bazadde bammwe muddeyo mu bazadde bammwe gye babazaala onoonye maama wo tomukubira bukubizi simu amusulira n'obwana maama wo genda omubuuzeeko take time ate bw'otuukayo toyimirira buyimirizi simanya nzize mpitamu mutuuleko ku mavi omanye mulina ebisiraani bakyala bawala balina ebisiraani ebyo naye nga tebamanyi gye babijja ku bazadde baabwe tebaba respectinga babukubira busimu tebafaayo nti babaweereza ABC babalowooza kasita aweerezayo emitwalo 10 akiwedde. Go back to your parents, go back. Ate bw'otuukayo mutuule ku magulu omugaye maama nsonyiwa mwetonderi ne muli Kampala musala enjala simala muzikole mutya. That is nonsense. Tuddeyo ewaka tulabe abazadde baffe. Okay, ekibuuzo ekisembayo nga tugenda okumaliriza. Waki osembezayo ekyo? Omuntu eyandirabye nti kati ojoyinize NRM yandibuuza nti toliyirwa ssente. Naye gwe olaba ndabika bubinzi. Be honest. Do I look like I ndi desperate? Ate n'abantu abalayika obulungi basinga n'okugenda. Kyegeza kukugamba nti nga bwe nabadde nkugamba. Service delivery enkola
kikyogenda okugatta ku muntu omutwale mu maaso omufuna kyegamba ate si buli omu bwazze mbukyajja okunoonya no abantu beteekateeka ne bakola ebintu byabwe ne bakuwuliriza ne bakubirivingamu kye baagala bawulire oba oyagala oba toyagala so mpola mpola okwata ekintu nomanya kino ngenda kitwala ABCD kino ngenda kitwala wano nawali naye buli bwokola ekintu nomanya nti kakati no simanya takoze bwati katakoze bwati no abantu abalinamu ssente mwe bali mu Uganda ennyingi nnyo n'abatalina mwetuliife abamasiikini fe abanaku naye abanaku tugenda kweteekateeka tubeere wamu ate tulwane banenga bwoddeobudde ne bugira twati tunayogera bintu bingi naye mune kululi wagamba family yo nga yo tebakuwagira nnyo kiri awo. I think it was your younger sister and your wife ne bakubeererawo throughout the whole but this time do you have family support? Yes, but you see anti kati oluusi okola ekintu nga bwe naga nti nze nakeera ningamba ngenze kola kino tewaliwo that formal discussion family yaffe nembagamba ne kati most of them are even watching right now abagamba nti you know what era ojja kusanga omuntu naga nti amiti kati kola bwoti badde bo babeera mabega by the way family y'amaanyi nnyo nga tumaliriza Miles family y'amaanyi era kwebali okubalaba. Amen. Kale omuganda agamba akola obulungi naye asiimibwa so twagala okwebaza ebintu byonna Miles byokoledde ekola wano ng'oli ku Spark TV and we would like to send a beautiful message from everyone from NTV and Spark TV. Emirimu gy'okoze gye watukolera wano we were so proud of you tuli mabegawo tukwagala nnyo tukwagaliza buwanguzi buli wamu wolaga we are behind you. So this is a gift to Miles Ramiti. This is beautiful. Thank you. Yeah, and they would like to say Oba Diana Bella. Thank you so much. Thank you, I appreciate it. Producer Tamale yomuwuliramu. Oh, Tamale. Oh, I see. The whole department production. Wow. Oh, I know all these guys. Thank you so much. Miss Omola, I appreciate. Of course, the boss, the big boss. Yeah. Susan, I told you, yeah. Turwani ntalo na mpitirivu. Yeah. Thank you so much. Guys, I go challenges them, but only go out. That would be, yeah. So thank you so much. When I was banyabo from olaba bokolera ebintu emirungi anti meanwhile nga tumaliza abantu baganda NTV bamugoba lwa miti. Gwe bagoba kumawo. Nedda. Bakijje nawo tekiriwo ekyo. Bameka bafuna ebirabo bwebiti. Mufuba banayo kumanya amazima musomeeko. Exactly. Yes. Exactly. Thank you so much. Bana mwebale new guys. I'm so humbled. Man, this is great. Banafe abenaka watugenda batwalira ebintu bino bidala. Kituufu. Bantu babwe. Amina. Nenya kwebaza mu ngeri njawulo mwami Omoro, thank you so much. Okuba nti otube oyo nno tubeera naye mu kugatta ebintu bingi. He's a very big man who support Morris Mugisha. Yes. Of course ne mukyala Hadija Namyalo oyo ye ate bosi wange akoze ebintu bingi. Basibulireko abantu bange. Bali nyuma jalo nakula Friday tugende tusaale. Yes. Nyina kusalira kiwatule. Nyina kusalira kiwatule awo. Okulira mwami Bebekulu n'abalamu na mugende muweyo ne pozi n'ekirala mwekumenga muli bayonjo mwekumenga muli balamu. Musajja n'okuzenjala nezikula kuno bera nezibera nga ki kasusa kuzisalako n'ozabiko kuzirumira mu bantu akaviri ne kakolemo okusala none danida naye banakawa magamba banafe benakawa nti tugenda kwa namwe mu mbera yonna era tulina n'ompya gutesete gwe tambula fenna temujjango kutugenda kubabeeramu tujja kutambula wamu nammwe ate ebiremeddwa okukola abantu fe tugenda kukola ki obuweereza kitutegere obuweereza era tugenda kutandika n'abakyala byawo kubateetera empowerment tubaletera ebintu ebyenjawulo kubanga tubakulaakulanya ate namwe mwekulaakulanya embeera bwetu. Thank you so much. Nantai. Okay. I appreciate it. You're welcome. Thank you so much. Yes. And of course the whole team of NTV Spark. I appreciate it. Thank you very much. Okay, tukwagala nnyo Miles and we wish you all the best. Anna cappuccino. Cappuccino ani yamukoze? Tamale. Oya atabula ka spice n'okawulira. All the best. Wish you a great weekend. Kale katubasibulira abantu bagaza weekend ennungi abagenda mu mikolo bana wish you the best and tubagaliza buwanguzi bwereere ogwange obadde waawe buzabuzo manyi nawe mukama mulungi ekiseera kyonna katubasibulira abantu bagala nnyo. We love you guys. Bye.